Yes, tubaniriza mwenna abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa MC Uncle B. Ni kyemukola kyamaanyi nnyo, kyemukola kya ddala, mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku sharinga. Buliwo subscribinga oba otuzaamu amaanyi, buliwo sharinga video yaffe. Bw'olaba video yaffe gisharinge eyeyongereyo. Ate oyo abadde tagirina, giteeke mu WhatsApp group yo. Ate bw'oteekako omugambe subscribinga. Kubanga leero kiyinza okuba tekikoledde ng'ekyomulala kigenda mumukolera. Mukwano gwaffe video zaffe ezimu ziba za njawulo. Tuyinza obutakuleetera bayimbi, tuyinza obutakuleetera entertainment show, tuyinza obutakuleetera bisesa nga birimu okuyiga. Amanya n'eddoboozi mpitibwa King Fadi Uncle Bean, the last born omukeze akeza abakezo kero gendo kola kibojja kola kyosimanya tumbuto Vision Boy Salongo. Incredible never challengeable the expendable 2023 mwana azala mede kiganda kasebwembe kalamba wowetera nobanga demiso tuka kamusene wadde munjonju kasozi kabuga itakasenyo akasenyama wowetera wasegonja buzibwere wasentongo nokkirira noyita ewo mugenzi kamanye yafa musora gwambojja mukyala musora gwambojja nobanga dda mukirala batire bizitotuke walike tina piso na kaloli mujeke yafa etumwabizo rumega kwenda mu December weyamuka tukemwa mikakumba asubula amaliba eyagwa anoga bumwanyibwe abana fetu mulabirira banzika ku berive campaign de Kampala banteka ombambala bulungi nnyo mulambo gusula kubijja omuzimu sabo mbaniriza nnyo mu program yaffe eyokubiri twagala tumanye program yaffe no twandigi nti tegeera jojja oba tegeera Bulaaya oba Bulaaya yani kitegedde kubanga omusajja gwe tuliko atambudde amawanga tagenda kubulira gwanga limu yokanti oba agenze mu America nno atambudde amawanga okuva 2010 okuva 2001 nga sebana akatandika okusoma awo naine emyaka 62 kuba nazaliwa 95 mbane mwaka 6 sekyo nina natandika okutambula 94 nasookera Rwanda Chegizati yatambula dda so mukwano gwaffe atulaba kyoyina okwekwata ekintu kimu kyokka mukutu gwaffe guno gwa MC Uncle Bean. Njagala kujjukiza mikwano gyaffe abasaba abagala okukoleranga musobola okukolera ewaka ng'ogwe osobola okukolera ewaka ddala ng'obeera ku Bulaaya waliwo Omukisa bamikwano gyaffe aba www.d-flax.com bakugamba ekintu kimu kyokka nti beekwate oberenga osobola okuba ng'okolera ewaka beera ng'okolera ewaka ng'okozesa emikwano gyaffe abo aba www.d-flax.com bajje kuyamba okuba ng'osobola okukolera ewaka mukwano gwaffe oberenga weetuusaako buli kimu famire yo togirekaawo okutambula ate biki nno njagala kubanga nkuwa ennamba yaabwe omukyala Dorothy asinziira mu America gyate gyakwasaganyiza ensonga ze bulungi nnyo ddala enamba Dorothy ojanyiga +1 925 21 43 56 3 +1 92 52 14 35 63 esembayo mukwano gwaffe Dorothy mukoneko ku WhatsApp aberenga akubuulira ebisingawo babayise ba www.d-flax.com bwogera ku mutimbagano gy'oteekamu n'omanya ebisingawo. Njagala kubanga nkujjukiza mikwano gyaffe aba malnutrition gwe ayagula invitation oli wa ddembe oba weesiimye nnyo oli wa mukisa gwe atandagula invitation bw'oba olina visa osobola okukubira Madamu Doreen nobanga kwasaganya mpola Doreen Kajuma mami Dodo mami Bini nabeera nga akukwasa ki okuwa invitation gwalina visa talina visa ojja kulinda conference eddako kubanga ojja kuba takyasobola kubanga trackinga gundi yeeyo nga mumanyi kujjako waliwo conference endala eya Girl Child Empowerment eriyo mu Gwakusatu osobola okwekwasa Madamu Daphne n'abanga ate naye akuwa invitation inayo neya cyberbullying oba eya internet okozesa otya omutimbagano ku internet n'ogufunamu aba attacking abantu ku internet bintu bingi nnyo eya mental health ya Mugwakutaano eya Mulongo Nakato babiri so ze conference ezo 3 zenjaga tusooke tumanyeeko endala nja zibagamba nga maze okufuna details zaazo sasa okulawunda ko lwali taata kale se onange nsanyusa okulaba lwaliro
amanya gaffe gaddemu. Amanya nze Mwesige Adolf Bamoti. Yes. Kyegegwa. Aha, nickname bankazaako Kyegegwa. Nickname Kyegegwa. Omusajja w'Ekyegegwa. Sure. Omusajja omutoro kati. No, omutoro kati abamukyala. Bw'oteekako kaddaasi minzi mukyala. Kano nzo bulijjo omanyi bwe neeyita. Nze neeyita Omubiito kati. Awo omukyala kati awo. Kati nze ndi Mubiito. Omubiito ye gw'okoma. Nze ndi Mutoro Mubiito. Sookwada munyisiza abatoro bawoti bwena. Mwena Baramukize Abakyegegwa Kyenjojo Kokosho. Toro yona egarukira Kamwenge kitagenda nkanyena Baramukize. Shokona onyamusize ku mukyala Joli Cyana. Cyana Dafini Marunga Muramukize Kajumba. Nyakato ne Juliana imyona Baramukize Godfrey Bagoma Ranchi Amani ne Nicholas imyona Baramukize. Gama nti abatoro mu abatoro abali mu community ya Canada bo Baramukize. N'abali mu America inyo bakurora bayi. America, Europe, Australia, Asia. Nyo n'abali omuka. N'abali omuka nyo baturora. Oti wakimanyire nti abali omuka baturora kineno kusinga n'abakuruza abakuburayi. Nuko kiri. Nuko kiri. Nyo oriyo kurura to ndio kurubaza. Nogezaaho. Narubaza nyo. Nogezaaho. So omukulu nga babanyonyodde Kyegegwa Adolf. Yatandika okutambula mu 1990. Story nyingi abadde yasooka okugoba ya story yasooka nga akola emigaati n'agenda Rwanda n'akola mu bakery n'asubulira Congo n'atunda sente Uganda n'anoonya sente enkadde n'azza Bungereza ng'azizaayo neze Canada zennyini. Kati yono mukulu Adolf Kampala yali akola emirimu egy'enjawulo before nga tonnajja Canada mujja mu mwaka ki 2017. Kyenamanyeko Kampala bayinayo office. Kampala inayo office kuwe mu Plaza by then inayo duka dayirenga office. Nga teeka abantu abagende Bulaya abatambula. Wagirekayo office eyo. Office weri benkolana nabo webali. Office jeri nayo kati yavaayo neda ku Entebbe Road. Lwakuba ibadde Entebbe kati wagala tugisembere kumpimpi. Sembere kumpi n'ekibuga. Abateeka abantu ogenza otya Bulaya. Ng'ofunye ekirowoozo kyo ganja agenda ku Amsterdam agenda ku America. Ng'ogamba kati neeteeseteese ntya. Omanyi n'oba ozimba ennyumba osobola okuba ng'olina ssente zo. Kituufu naye nga tomanyi bagitandika bati. Naye olina osooka wamuyita architecture nosooka omunoonya n'ateeka ennyumba n'agipulaninga. Kikuyambako n'obutakozesa ssente nnyingi. Waliwo omusajja omukwano gwange mukyala ali ku William Street alina pharmacy bagiyita Omino. Bamuyita mukyala Ani. Mukyala Ani nkulamusizzaako nnyo. Yalina pharmacy gye twagenda n'agula yapangisa ku kizimbe ng'agenda teekako pharmacy. N'ayagala agikole ipsam wano bagita drywall agitereeze enyirire. Uganda bazisa gypsum boards ya. N'angamba ani ayinza okukikola ne mufunira omuntu gwe namufunira n'angamba tusooke tugikubire plan. N'angamba netta ate kati plan sigenda zimba nyumba. N'amugamba no bw'ogikubira plan waliwo ssente z'ogenda okusevinga nti ojja kumanya nti obusawo bwa sementi wano ngenda kwetaagawo 5 wano ngenda kwetaagawo ettala bwe litijja kula ssente wezi. So n'agenda okuzimba tajja kubba nti kati leetayo kino kubanga already abamwabaliridde. So kati omuntu agenda okugenda ebweru w'eggwanga ogenda kugenda mu nsi yonna gy'ogenda otambula waliwo abakuteekateeka. Mubaamu ali awo tamanyi watandikira naye nga ssente zo zirina. Ssente zirina oluusi nze nali manyiko tutuusiza abantu e Bulaaya wano nga oluusi yalinako ssente entono. Agenda ogamba gwe nkolera visa ninawo kati zitandika oba milioni 2 gwe ntuuke Bulaaya nja kukola nkasole kasita oba mwesimbu. Tugenda bw'oba mwesimbu nga tulabidde dda tozirina naye nga bw'oba ozirina osasula visa yo osasula balance. Nabadde ku mutimbagano mukulu Adolf. Nendaba kampani emu eri ntinda. Ng'egamba nti etwala abantu ebweru w'eggwanga baba n'emirimu. Etwala mbu agency company nagirayo ne ku TV ng'egamba nti etwala abantu ebweru w'eggwanga e Canada, America ebawa emirimu mbu bali beetaaga ba driver, beetaaga maid, beetaaga abagenda okukola mu garden, beetaaga abagenda okukola mu mawoteeri.
Nengambe ekyo nja kibuuza mukulu wa Adolf avudde ku Bulaaya nti jangu wano eri ntindeyo company jangu tukutwale nenga ibaleeta mu Canada mbu nakyo nakalango kalina nakauntinga nti baleeta Canada ekintu ekyo program esobola kubanga weeri naye esobola kuba weeri naye ngeri expensive nnyo era ne government wano esooka netunuulira lwaki tujja omuntu egundi wano abagikola emirimu egyo tebaliiwo ono twogera waliwo abantu kati saawe na batalina mirimu ate kati baleeta batya abantu abala saawe nababajja ebweru w'eggwanga ate nga mu ggwanga mwenyini mulimu abatalina mirimu nakyo siinaako nnyo magezi mangi naye nga wano si kyangu nnyo gamba oleese maidi kubanga maidi wano omuntu sente ezikolerwako zonna ezitandika muntu yena mu nsi ziba zimu dola 15 16 minimum wage wa dola 17 kweri dola 16 n'obutundutundu kyenkana dola 17 per hour kubanga ojja kuleeta omuntu omuyite maidi ate sente zakolera naawe zokolera kati awo ndaba kati omunauganda akyali eri yamanyi nti maidi afuna mwezi omuntu oyo sooka omubuuze bulungi kubanga akugamba nti akuleeta wano okukola bwa maidi oba kuvuga traka kubanga traka ya wano tebajja bayisomera wano era kosi bagisomera myezi 4 era kosi ekostinga dola wakati wa dola 6 na 8 naye ng'obadde ne driving permit license ya wano ate n'odayini bakutraininga emyezi ng'ena eri Uganda asobola okubanga nze nga mbadde nvuga mu Lukaya semini twera era tebalina kuconsideringa olina okujja n'oyita ebibuuzo wano n'omala kuyita ebibuuzo wano okuconsideringa era tojja kujja na driving permit ya Uganda egyevuge wano direct kiriyo era osooka ku musomero na wano osooka ku testinga nakola bibuuzo kasita obiyita nga bakuwa license so abagenda mu kintu ekyo musooke babuuze information eyo bulungi ate gwe bajja ogibuuza era yabaga ate gwe bajja ogibuuza yalanga awo bagendeko ku IOM kololo babuuze ebintu ebajja kubabuulira nti no program e Canada gyeriyo bateriyo kubanga bo bayina access ku immigration ye Canada anti kati waliwo tukali omusirikale nagamba pesa we kintu ekyo kiresi omuntu osogera ile webuuza ni yonna ogenda wali niwebuuza kawo omusirikale mugamba mbadde nze kufuna information waliwo angambye bino yangenda Canada program ABCD mbadde njagala kuntangazaamuko ajja kugamba genda obuuze wali ku reception genda obuuze omwami ogwagutyo program weziri nti waliwo omukyalo omunze yankubye esimu kya Adolf waliwo omuntu ankubidde esimu antwala kukola mu faamu ye enkoko e Canada nampa esimu ye wano omusajja nemukubira nemugamba nti kati namugamba nti sente za visa zisindike Gambia yali amusabye $5 visa fee nemugamba owedde namugamba nti visa fee zisindike Gambia ntegeera era yamujja online yamujjako ku Facebook namugamba nti sente za visa zisindike Gambia $5 biki nemugamba oyo agenda kubba bubi sente za visa bazisasula online buli mabega twali tusasula ngogenda nosasula wali ku IOM direct bannange bagenda kubabba bagenda kubabba mwegendereze nnyo ezo program mala kubuuliriza nnyo genda ku immigration yogibuuzeeko genda ku IOM ina IOM basobola okubuulira kiki kubanga bo bakolagana na immigration ye Canada butereewo watulabudde kinene kitegeeza omuntu ava eri na driving permit ye nagamba otuuka eri kakati driving permit Uganda temala gavuga wano zansi ozigogolinga osobola okugogolinga n'ensi driving permit ezikola wano maybe evudeyo nga England mu America United States eyo yeyinza okukola kubanga ensi ze baconsideringa ezifaanaganya signposts ne Canada kubanga nze nasanze signposts za wano oyina wotokyukira kale ne Uganda ali wotokubira yutani naye wano waliwo wosimba okumala eddakiika wano Uganda tusalira ku zebra crossing wokka wano waliwo obupande bungi nnyo tolina okumala kubusoma okubutegeera n'obuyitamu kubanga nange neebuuziza kati bakujja Uganda katugeze bazirese batwaka driver 5 bagenda kubeera nga basula wanga ani abaliisa abanywesa okumala emyezi ng'ena okubasomesa gundiza n'okufuna experience eyo batandika okukola bw'abanga abadde agivuga just wano ayina kuyiga wigs mateeka n'agenda gayigira mu lunaku lumu naye nga wano bo omuntu ng'oyagala givuga ng'oli wano oli oyingidde wano ogenda n'osoma ate koosi ya bbeeyi eri wakati wa $6 na 8 wano omutwalo ogwa Canada
so bannange ekintu bwe kityo bwe kiri nenga iyo bwaba government yakutwala Canada kuvuga truck ngoze ne permit ya Uganda awo simanyi sikono permit ya Uganda tevuga motoka wano tevuga tekola ekizwa kuvuga wano oje ogitwala eno ogichusa eno customer okwite ebibuzo ate bamala gisasifying okuva mu Ministry of Works ya Uganda so kolindeko mfunya amawulire waneeno omanyi oluzungu bulungi nesira bandi soma gundi some so we come to sokogaleo osokosome okatege so kakati nno byebyo njaga kusasira mami wange Dodo Daphne Juliana moroka yaabwe bagibbye badde ya Juliana moroka ya Juliana gibabye bagende ku birthday badde bageze ku birthday Montreal yeyo bagende okufuluma ng'emmotoka tebagira wone motoka zirimu zirandi kuze zijipu ezo bazibba nnyo baba tubasaasidde nnyo tubasaasidde ddala mukulu Adolf sebo Kyegegwa omutambuzi w'enseno tulambuludde wali engeri gy'omuntu gyayinza by the way wetulanga conference zino wali abantu ababeera ku mikutu nga TikTok ne batandika okusomesa olina jjo omwana amwesiga namugamba nyambaako biki ate omuntu ono n'alaga nti ate olumu yategese abadde ku TikTok omuntu okujja e Bulaaya tetwogera ku Canada yokka omuntu okujja e Bulaaya kuba kati nze okuva we natuuka mu nsi eno nina ekintu kinazibuka amaaso bukyanjija e Bulaaya sirabangako ba agenti bakolerako ba Canada nga bagenda mu Afirika webali ba travel agents bebayo naye already oli ng'akugobera ku visa Uganda oluusi bagifunira ako arrive Entebbe oluusi bagifunira wali ku Ottawa oli aja applying online nafuna visa online nga Canada bwe kiri ne Uganda ba applying online oli n'agifuna tomala genda ku biometrics ate tebajjaako bigalo wano ng'ogenda nga Africa manyi ogenda wano bwe baba kugejjako ebigalo bakikugirako ku arrive eri ng'otuuse omuna Uganda yerinda atyo mubba ekintu ekyo kizibu nnyo kubanga jjukira buli muntu sayini z'omuntu agent omufere sayini ki kintu etujja kugamba bwe tutyo mulimu abantu nga bo baludde nga bakola ku bya visa babagala kutambula mu Kampala mwe bali ate abantu nga batuufu naye nga nabo tebaba nti 100% takulimba nti oba visa ya America oba Canada nti 100% ogenda gifuna kubanga tulabyeko abantu abanene n'aba president b'ensi ezimu ba minister ne baziba mate nga balina buli kimu kyonna ekyetaagisa kufuna visa just gwa singa omuntu oyo aba mwesimbu n'agamba sasula sente bwezityo then visa yo bujja ogolete balance bwetyo bwe bali abatonotono neera mulimu n'abafere nabo mwe bali sayini y'omufere ogiraba otya nzibu okumanya abantu buli muntu kati Uganda gye tubatubwira mu kati tukendezeemuko kati Uganda muntu alina okukurefaringa ku muntu nagamba agenda ku biini oyo liri ebintu byakola gye biri wadde bakumye omanyi okakasa kubanga omuntu Uganda asobola okukwata invitation yemu n'ajookeramu kopi z'abantu abalala ate nga mu immigration wano tebamuyina mumanya tebamuyinaayo for example omuntu ategese ng'oguze invitation yo nga ntuufu ne bagikuweereza kati oyo agikwata nagamba invitation ya $2,000,000 oba mu kitundu n'omuwa n'akwata eyo yennyini emabega edda byakolanga kubanga twatandika okukola ebintu ebyo myaka nga 2 emabega ne invitation ozisangayo online oyagala kwatendinga conference nga invitation kweri online ojuza amanya go nefuluma automatically wali nojuza passport number na buli kimu kyonna nefuluma bwe zyali emyaka egiyise emabega kale nga mu myaka twatandika okugenda Bulaaya myaka nga 2 emabega 25 ezimu invitation zabangayo online sizeetaaga na kusasulira ng'ojuza mu details ze ng'ogiwaayo kasa yo yekolanga automatic ne mu system then gwe no printing nga no bitwala ku embassy kati ebyagenda bikendeera kati invitation you know gisasulira bwoba ogenda ku attending nga conference ogisasulira sente ziba zeetaagisiza ne gwawo osasula kubanga kula online okwo kuliko conference emitwalo mingi nnyo olusi ogenda kulaba sente ziraga India ogendera nnyo naye nga
sente zino ziraga mu banka kingenda kusasuza visa yange conference eso kubanga eri America nenga sente zisindika India kukebera banga sente weziraga ngula sente zigenda India tukamba how nina abayindi we bali banjwa nabategeka conference waliwo emikutu mingi ku internet yoku ogenda kulaba nti no sokusasula wa PayPal oba Visa card oba debit card nino ogenda olabe address once ogenda okulaba oba Bank of India ogamba how lwaki zigenda India ate nga conference jensasudde enjagala zabenga zigenda Canada ekirungi fe nga fe Uganda kati yekiri oluwa bana Uganda benyini abategeka nomaya bana Uganda gundi yategese ngabo bwezubogere mabega nti ategese conference yene bwaba agudde ku bank ya Uganda ono bagamba sente nazika ku account ye mubana nazika ku mobile money ye yampadde ekyo kikola amakulu nenga obuzibu oyogeddeko nti abantu Uganda bachukula nyo na chine invitation yezo olina akwata invitation yentufu najiguza abantu atenga anfu abantu nibaba mumaro akuba invitation yebadde enfu kutegera kyobola banti buli wofuna invitation yeyo kubako namba z'omutegesi mukubire wayo mugambi bampereza invitation yeno ne yanza invitation yange nagifunya mu system mwendi kyekiddako kubanga boli asobota kuba na chance kugira bako ngamba nje ajikuwanga bamaze okusaba meeting aso n'okutajikuwa invitation ajikulaga ko bulazi n'otagisigaza kati invitation eziri ku mutendera gwa conferences naddala abanegwa zibaagala okwatendinga ziba mu range ya sentemeka kati zisinze kati abamu bategeka Canada ne babalira sente basika mu US dollars abamu ne bategeka ne bateeka mu za Canadian dollars kati eba mu 3.5 ebanga mu 8 wakati wa 8 ne milioni 4 zeze ziri chipuko kwanga waliyo nezisingako kwenze bei waliyo conference ya 5 esolo kubayo ne ye 10 esolo kubayo naye ekuyambye ekyo oluso ja kusanga bagala ba Canadian nga yali ni yabiri waliyo ya dola 5 jeri yemitwalo nga 13 weri sija jogera ko naye nga weri ya trade fair tero kubayo SSK etera kubayo regine conference teba conference basi trade fair basaswa dola nga 5 mutane ze Canada nekati yo abantu bagigira ko banji nyo chances okuwa zibo rusintono. The Amara Girls Initiative, Ekutusako, the Global Conference on Girl Child Empowerment, ey'omulundi guno wansi w'omulamwa ogw'okusitula omwana w'obuwala okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 2023 ku $350 eza Canada eri abava mu wanga gebweru ne dola 250 za Canada eri abayizi abava ebweru so nga ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba dola 2 za Canada abagenda okwolesa okuva mu wanga gebweru zijja kuba dola 8 za Canada. Weefunire kati early bird ticket ku miwendo egisaliddwako tosobwa okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragirls.org oba okube ku plus emu 647 6 wenyini awo tuli mu Kradrof njagala kubanga mbuuza kubanga nafunako mikono gyange si mikono gyange bafolowa bange batuukire manyi nabange publicly kyekyo bakyogera eri public kagamba buli omu alina access ku namba akutuuke naga bini nze bonna inagize bwekiti abini nakoze bwekiti mpa ku magezi oli yangamba oli bamugamba visa ojaleta akatabo tujikuteremu mbu agent ajimukole ki nemubuza agenda ku biometrics naga no tumugamba yi pozi nga zachuka nangamba visa jefuna ngasi ya mwe walo visa zebaganga togenze kubigalo teriyo ichaliyo kirisisi mobolyani akatabo kukairo ogenda nibati nene wakujja kebigalo ojeko kisimanyi ba diplomatic abalena abo ngamba president bali awusimanyi ninga bana abasigadde zino ordinary passport ezikozesa buli muntu agenda kubigalo kisimanyi bano ngazi bana abalina diplomatic passports obaba ngaba president ba minister awusimanyi nezino eza ordinary oyina ogenda kubigalo
ate bwe man nateeka koko ku bigalo n'ensaba visa ne baginyima nzira era neteekako ebigalo babikuttako omulundi gumu mu myaka 10 katugambe ebeera valid nkomala myaka nga 10 mu system bw'oba babikugyeko ng'emyaka 10 tena tosobola toddayo ku bigalo oba olinda bulinzi oguddayo buzi just kusabusula visa fee yokka era waliwo webakweza message mu poto yo nga bakuwadde ne bagamba nti ebigalo bigenda kubeera valid for okumala emyaka 10 years. Okay. Bw'oba wasabako emyaka 5 egiyise manya ebigalo bikyaliyo mu system kubanga ebigalo ebyo ku Canada ne consulate byatandika kujjibwako 2018. Bannaye mmwe abaagala okubanga mutambula okugenda e Bulaaya omukulu ono musolo mweyambisa n'abagayidinga n'abawabula just okubuulira bwensi bya sente bwenkubira essimu nkunyonjoleko byommanyi si byonna sisobola kuba nti mbimanyi naye byemba nsobolanga okumanya kuba nfuna nnyo mikwano gyaffe abali e Dubai nze ndi Qatar nze ndi kino nkoze ntya nze kyensobola obakolera kubawa ategeka conference abaguza invitation kati mukubagayidinga nze nange ndi mufumujja sola kolaki kubagayidinga kizimi bagayidinga kutuuka wala kubanga nange mbasimanyi nnyo kyamaanyi njagala basomere enamba yo enamba yange eri ku WhatsApp oluusi ebiseera ebimu ejja kuba esobola okubaako naye nga okusinga kati eri ku WhatsApp kubanga eya wano oluusi ekalolizo ejjukubako naye WhatsApp ebeerako 24/7 eri 0 tandika na plus kubanga waliwo abatali mu Uganda waliwo abatali wa plus 256 plus 25 plus 256 701 622 698 dam plus 256 07 plus 256 plus 256 701 622 698 yes bamwita mukulu Adolf gwayaga otambula akuteekateeka mwekubire mwebuuzeeko saameka zalina okusindika oddamu message nzidamu bulungi era abantu bantuukiridde just bwe ngamba nze gundi ndi wano gundi yogera abamu agamba takugamba ekizibu kye tusanga nti lwakuba nti abamu atuuka butuuku njagala kunyamba tayogera wawo najje enamba yo kiba kirungi wa nti namba wagifunye online oba wagifunye ku program gye twakoze oba gundi yagikuwadde kikola amakulu yogera nafunye enamba yo kuva wano na wano kubanga wasobola okubaawera yena kyayagala okuyisaawo ekike naye kasitoofu n'oŋŋamba nti enamba yo nagijje ku program gye mwakoze nagijje ku mukwano gwange gundi awo kikola nnyo amakulu ekyo kyokuba abantu abalina okujja mu inbox yo kubanga olina okumanya kweyogerako bulungi njagala kunyamba ngenda njagala mu America tuyogeddeko amenya bakuyitaani oyogere namba wagifunawa ogijjawa so yogera nafuna enamba nange waliwo ajja munange njagala kujja mu conference mugaza ani aganye so genda kiringa ogenda ku embassy njo njagala visa interview kyobulama abamu visa zibalema interview already ogigudde nga wakatuuka tomanyi kweyogerako to express yourself ABCD namanya bwe gatyo nina program nkola mu ekitongole bwe kityo naye kyagambye njagenda kusoma ku musomo invitation kuva mu company bwetyo oba mu conference bwetyo mbadde ngenda kuattendinga conference bwetyo mu America egenda kuba yina kuzomwezi bwetyo oba nina visa yange naye netaga nina ne invitation naye simanyi nteekateeka mu kutambula nkola ntya mbula ntya training linnya ntya bwe ntuuka atuukirawo otambula otya kubanga buli omu atuuka asobola okutuuka ne Canada kati Canada bwe malayo emyaka 3 itegeeza automatically mba ngenda kufuna kamere tukiyita obutuuze ekitali kituufu ate yalooza olujja n'obeera mu Canada oba n'obeera e Bulaaya myaka 3 oba ofuna obutuuze si bwe kityo bwe kiri oli ayinza n'okujja n'agamba nina visa ne visa nagisaba 2019 bagimpadde 2023 conference gye nali nagenderako naye yagitegeka yafa ne conference yaliyo kuwolo teddangamu kubaayo kati visa ngitunde waliwo agimpamu ssente visa yetagitunda akyasobola visa bazigula ekyo kiba mu bumenyi bw'amateeka tekikizwa gitunda kubanga visa yiyo eyitagwe eyita mukulu bini eyita akitegeeza visa eba profile yo eba personal gundi ya muntu information yo teba ya kutunda oba kuchunga nga batonyiza ganti omwana we gwe nazaala oba okutunda passport obanga atuze passport yo details zo neziri mu byonna bibyo ate ne visa bwetyo bweri
kubanga visa tojja kutunda kale munna kale tata kale wekitiibwa watulabire tukyali wano kale kati visa yo tetundibwa visa ye naye nga woliwo kiseera kikoze abambu muyugwa amateeka ddala era bakwata ne bakusiba era balina okubanga taba gwe kubanga jjukira oyinza okujja kankulage visa yo ebeera mu passport yo kati okufuna passport ya Uganda olina okubanga olina gye bayita nini namba ogifuna olina okuba naddaga nga balina okuba bakujjako fingerprint otuuka ku airport ojaga amateeka wano ekigaalo ki biri bwewaayo mu ng'ofuna nini namba biki byonna nga byereeta n'ekifaananyi kyo nga kivaayo wali kati oli ajja kuteeka kaati gundi esoma mannya malala biki awo ekiddako birowooza ki baba kutwala mabuusu kitegeeza ne nanyini passport oyinza okuba bamutta kati weba tebayiyo enda kyali kisoboka okulaba nga bamuli balongo n'otambulira ku yakato waswa n'atambulira nga mufaanagana naye ebansobi meransobi naye nga munnange waliwo ekisobokera sijja kyewakanya naye nga irigo tekikirizibwa mateeka so kati bano abalimbalimba abantu agwe passport yo giteeke wano nze osirike babaako emyaka mingi wano conference weziri nyingi okizibu okutambula e Canada emyaka kati passport eyo visa kyenyumanyiko nti bagikuwanga erimu emyaka 10 baba kukizo oyingire mu Canada obeeremu kumala emyezi 6 not more than 6 months of remain lindako nakyo kinyonyole nfunye visa yange erimu emyaka 10 bweba erimu emyaka 10 okuexpiringa nsobola okujja mu Canada nembeeramu mu byange emyaka 10 bwe giba giggwako n'enfuluma kati awo baba okubalinga togenda kudda mu kubanga wakola overstay ate eriwanga visa bwe olina okubeera mu Canada emyezi 6 n'ofuluma ate n'okomawo bwe nfuluma mmala bbanga ki eri ebwe oba ofulumye n'omala yawazi 6 n'ogendako mu America ali nodda kasita oba ofulumye emyezi 6 that is eyo entry endala ba oyingidde kuyingira kulala ate kubanga kati wano bw'ojjanga bakuwadde visa emyaka 10 n'obeerawo emyaka 10 n'omala emyaka mulamba kubanga oba oyagala kukola oba oyagala ki kati oba ofuluma wali basobola n'ogikansolinga wakola overstay kati wali wakulagira kujjanga mu Canada okole business zo kyalaba okyalira myezi 5 myezi 6 ddayo ofunga bw'ofuluma paka emyaka 10 bwerigwawo singa bampa visa ya myaka 10 nga nina invitation yange w'omuntu nenja nenkulabako oba nenja mu conference nenja attendinga nenzirawa eka mukudda neetaga invitation endala mukuddo olina okubayolaga era olina okubanga olaga ensonga wawa olaga wawa ogenda okusula ani akuyise lulinga nasobola okujja nenzirayo era luli wajja nti luli walaga nti ogenda mu conference kati leero ojjidde mu ki ojjidde ku ki kubanga tumala gajjaawo oze kusuubula ogenda kukola nani business ogenda kusuubula ki kubanga oba oze kusuubula olina oli ogenda okusuubulako ebintu alina okubanga alina invitation gyakwa nti nze nkuyise ajja kujja nzize kulambula ku Canada ekyo nakyo osobola okujjuza n'osasula woteeri nti I come for tour nti nze kutuwalinga Canada musama kugenda kulabanga mu national parks waliwo n'ekitongole kyolina osasulamu ekyattuwalize weebiri ebitongole byatuwa weebiri wano bina baasi bikutwale ebimu birina bunyonyi mugenda na bunyonyi nemugenda ewalako Saskatchewan nemugendako eyo mu oba yero whatever national park Vancouver ewe watyo St Edward Prince Edward Islands eyo St George wet simanyi bulunga weziri wano nabamba ina na buses zibasobola okutwala nga mugenda foto oba mugenda Niagara oba mugenda wa aso booking a hotel no ngenda kusula mu hotel eno ngenda kukola business ABC na kino ngoina ensonga na kino kanchikubuze kati nga gwatambuddeko twabeere Uganda manyinze ebintu bya visa e Uganda mbadde sibiriiko kubanga n'okutambula okujja mu Canada mazima gennyini saategeera butya bwe nakola ki bwe natuuka nga omanyi wange gyali miwunyo sajja kweyagalire sajja kulambula nze tebwakerako ku makyanga nga nti neegomba okugenda egindi miwunyo gye gyakola ki gye gyandeeta gye gyawunya abantu babeereyo ne bagamba abantu ku mikutu nze mbalaba abantu sirina gwe nga nti ono naga gwe toyinza kgenda ku visa ya Canada oba eya America ne bagikuwa ng'akatabo ko kapya toyinamu travel history so kogendeke South Africa gendako Dubai gendako Ethiopia gendako Egypt oli okogere oli okosaba visa
Canada esaba travel history ensi ezisinga eziringa kale eziri mu Schengen, America, Canada, UK, ensi zaagala nnyo travel history, ensi ezisinga zaagala travel history. Naye nga wadde tolina travel history osobola okutambula, kubanga kati tibamala gakkiriza nti osobola okuba nga wagenda China emirundi 6 era tebagiconsideringa nnyo ya China. Basobola okugamba nti travel history yo twali tetumatiza n'oteekamu za Dubai babalabalaba nti olina mu England, mu visa ya Kata tebagiconsideringa. Turkey bagiconsideringa, South Africa, Turkey, n'ensi endala ezo ziri mu Europe nga mu Schengen, Australia, Japan, South Korea, ezo batera nnyo okuzuka. Ate bambuuza watambulako ne bagala kitambulangako guba musango erinze. Teguba musango kubanga buli muntu tatandika nti buli muntu era atandika butandisi mulundi gusooka nadda n'ogwokubiri. Teguba musango era ebibuuzo bwe biri wali otambuddeko n'okamanyedda buli mulundi gusooka. Naye nga travel history kuyamba kubasanga omuntu ono yagendako katugambe Italy emirundi 2 n'agenda France. Kati Italy nayo bwebe nsaba travel history. Ante zonna zisaba. Kati ntandikirewa. South Africa nayo bwebe nsaba travel history. Kati awo otandisi n'ogamba nti ntandise leero kansabe sitambulangako. Bw'ofuna omukisa ne bagikuwa katugambe bakuwadde ya England oba ogenze n'omalayo wiiki 2 nodda. N'osabe ya Germany n'omalayo wiiki 2 nodda kakati ya travel history. N'ono omukanda agenda okola consulate alaba ono yagenda e Germany amale banga bwetu n'agenda England. Chances z'okufuna ziba waggulu. Yaani tajja kulemera mu nsi yaffe. Kubanga ono alina obuvunaanyizibwa. Kati enjawulo eriwo nti bw'ava kati Canada erina ndowooza omuwendo gw'abantu gweyagala. Ennaku zino olowooza kirowooze. Si kirowooza bye baagala kubanga bakirangirira abantu ku protocol ku system erano walina kwe baataddeyo nti balina abantu be baagala kubanga kati baagaba visa ng'okubaali bagaba emabega nga bwe mbadde ngambye. Emabega baagabanga visa nga mutali abantu 10 ne bawaako nga 3 oba 2. Ni kati musobola okuteekayo abantu 2 ne bawaako abantu nga 15 ne wasigala ati singa 5. Bategeera kati baagala abantu bangi kubanga twajja wano nga baali bantu ali bakadde 3 mu mukaaga plus kati naawo population ya Canada eri mu mukadde 38 bugenda mu 39 mu myaka gye mbaze wano. Myaka ng'ebiri mu Canada mwongeddemu abantu akakadde plus mwaka gumu n'ekitundu mwongeddemu abantu abawera nga akakadde plus. Kubanga abantu abafunye 2021 22 23 bangi nnyo. Okusingako abaali bafuna okuva emabega. Abantu bakoma okujja wano abangi kubanga bintu bambimanyi abantu abatambula. Paapa bwe yakyala wano mu myaka egiyise emabega eyo muba mutuusa paapa bwe yali wano bwe bakugaba visa ezaali nnyingi ennyo abantu ne bayingirawo nga bangi. Nga bazikwaniriza paapa. Kati visa ezo ziddemu okutandika okubanga abantu bajja bangi nga 20. Kuba tulina ne World Cup wamma. World Cup negenda 2026. Tugenda kukola sente tukamale ku kamazi. Mu World Cup kati abantu abangi baagala abantu before 2026. Ko wajja bawo kukola mu hoteli wuba. No bingi ebyokukola kuzimba bisaawe kola ki emirimu kwanza. Ebisaawe tebinazimbibwa. Kati ebisaawe ebisaawe balina balina okwongerako ebipya bwe kibakisoboze. Ng'emyaka giwedde. Ensi 3 zigenda okuteeka World Cup nga bwe mpulira. Myaka naye giwedde ebbanga liwedde bada. Wali ekisaawe omwaka gumu 2 bakizimba ne kiggwa. Tebiringa byewaffe Uganda emyaka 10 oba zimba dwali. Mashini wano okizimba myaka gumu n'ekitundu ekisaawe bakikoze. Okay, so kati gwayagala okubanga otambula omukulu ono bamita Adolf akuteekateeka ku bwereere nno. Ku bwereere gwe mukubire alinga taata bamita kyegemba lwa nsonga. Kakati okuteeka just bw'oba olina information gy'ombuuza eyo yabwere naye bw'ogamba nti oyagala kutambula olina okubisasulira kubanga nti oba olina okusasula invitation olina okusasula visa fee. Bagambe nti invitation si bwabitegeka. Invitation si kuba oyagala nyamba naawe zategeka conference kasita bw'ofuna invitation yo banze mbamba manyi abategesi bamanyi. Kubanga tulinawo Dolini tulinawo Dafini tulinawo Mulongo Nakato. Waliwo ne Kathe Kabite. Waliwo n'omukyalo omulala yategese Saskatchewan Regina ya agriculture conference and trade fair. Nayo nja kuba tugibagamba mu maaso wano naye nga tiweri. Tulinawo Tone Muzira naye nawudda ateeka conference. Tulinawo Maptimofu. Abo bonna bategeka conference wano. Waliwo ne conference endala yino wano yagitegese omukyala egenda kubaayo next year.
tugenda kwa tujibabulira mu dakiika eziddako ne kati nga tuvudde waawo sokoddemu gabe enamba yo enamba yange erizi plus 256 701 622 698 ng'ogidduka nnyo abantu bekkana abantu abali mu ttaka e Dubai wa bakwata mpola enamba eri ku WhatsApp plus 256 osobola ogikuwako nga ndi Ruseri ng'erimu ekomyewo eri mu East Africa oba eri Rwanda oba eri South Africa ebeerako naye gikozesa nnyo ku WhatsApp ebeera ku WhatsApp kubanga eyawano tebeerako kisinga nnyo okubeera ku WhatsApp kubanga buli omu asobola okufuna waali kubanga ne ku WhatsApp okubirako oba oyagala ku video ate tezitwala na sente data kubanga eri awano ogikubako olina okuba nga oteekako sente kati eri plus 256 701 622 698 ngamba kino nkoze ntya invitation njifunye ngamba waliwo omutegesi woti mukuwa n'oyogera naye oba nkuwa address muye oba nkuwa flyer n'otegera naye n'akuweza invitation ebo oyagadde okuyambako ebigenda mu maaso ebyongerako banne temugenda mu inbox ya Adrof ne musaba emirimu kino nkibaddamu Abannayuganda naddala abaana abali e Dubai mulina olujjanja temusaba omusajja emirimu mumwebuuzeeko akugayidinge kyoba tomanyi paperwork tebakubba paperwork omuntu mugambe nti osobola okuba ne ku kompyuta yo gwe n'omulagirira n'omugamba teekamu kino abamu baba nabyo naye nga batamanyi bwe babikozesa mukubire omubuuze mugambe akugambe nti kati genda bw'okugulawo potokola bw'oti bwe kiba kikulema edduka ewa gundi nja kuwagamba genda wagamba gundi akugulirewo nti kubanga sijja kumulagira sinza olina okumusasula oyo akola ki akuyambeko naye ng'abamu babadde babuuza nga bali eyo Dubai ngagamba nsobola okusaba meetinga nga ndi Dubai nsobola okusaba meetinga nga ndi Qatar ekyo nakibadde ekintu ekyo nandi kibuuziza immigration naye kankibuuze gwe atambuddako idea gye nkinako nti ensi yonna gy'okoleramu olina okubaayo n'ebintu nga olina citizen oba olinayo work permit oba olinayo permanent resident kubanga oba okkirizibwa okusabirayo visa kubanga already oba olinayo okkirizibwa okubeera mu nsi eyo mulimu omuntu osobola kumusanga Dubai naye nga talinayo permanent ali mu kiyumba ne passport bagimuggyako ne passport bagikuggyako naye nga oluusi oba olina work permit mbutowa nti okkirizibwa kubanga work permit ebiseera ebisinga baba bagisiirinzeemu mu passport yabamu oba okkirizibwa okusabumitingira mu nsi eyo ne bakugirako eyo ebigalo n'oteekerayo application eyo naye n'ebiseera ebisinga abantu bano balina kye batunuulira bagamba barejectinganga nnyo abantu abava mu nsi z'Abawarabu eyo oluusi katugala kankyogere bwentyo abamu batuukangayo omu ne batuuka nesitiika ezo ezimu ze balimu ne bazijjamu kubanga bamanya nti abadde akola anoonya ki mirimu aba anoonya mirimu naye ng'abamu kati ngeri gye baagala abantu abangi oluusi balinga togezesa nnyo omukisa omukisa gwe gugezese nga irasiti gukezese nga kyokoze ate si kyoba okoze ki ebintu birina okuba bwabangawo option togezesanga mukisa gwo omukisa gwe gugezese nga option yekoze eki kati oli abalamu okudda e Uganda ateke mu tiketi ate ku mulimu ate akatabo lwakuba nti Canada akatabo tokaweerayo kuolwosaba visa ate tekalwayo mwana akatabo akakusaba nga visa yo bagikuwadde keba kusaba akatabo olwo baba bakuwadde visa ate akatabo tekalwayo kamala wiiki 2 ekinene nnyo kati nakino kankikubuuza kuba sina officer wa immigration gwe naafuna kubuuza ku kintu kino waliyo abantu abagamba nti bafunye visa n'atwalayo akatabo bw'atwalayo akatabo ne bakatwala jjukire Uganda tebakakolera mu Uganda bakatwala Kenya oba Tanzania ne bakutuuka eyo ne bakaziza ne bamugamba ate visa cancelling kisoboka era kisoboka abamu bamanyi okuzikansolinga nga kamaze okukomawo ng'ogenda kunyira nti visa bagikansolinga ne bakikulira ne kisaawe kisobokera ddala lwaki oluusi bayo ebintu byewasaabu miitinga olumu abamu bagenda nga ababakoleddeko visa nga amaze ogikukolako visa ezeego olowooza ogenda kulinnya ate olinga yakukolerako ebintu ebyo n'akubira nti omuntu oyo mukyama yafunye visa ya BCD kansolinga nekyo kisoboka omuntu ng'omwe toyagadde kumusasula sente ze yakola omulimu gwe asobola okukikola kubanga aba mu sisitimu asobola okugiyingiramu kubanga yakusaabu miitingi pooto yo yagirimu asobola okuwayo ripooti yonna mu immigration naga nti passport enamba bweti ne bweti baagibye nze nanyini yo nagigulawo ayina proof eraga nti baagibye ne bagikansolinga baali bangi bemanyi abantu bazikansolinga agenda okutuuka kisaawe oba ddala ng'atuuse n'Addis Ababa ne bamugamba yuzubirwa visa ezikansole kisobokera ddala wabaawo byebeekengera oba wabaawo abantu abarepootinze oba ng'oli n'omutegesi teyamuyita bagenda okuteekinga mu bantu
abayina okufuna nga visa invitation yali akichukulira yagibba nga olinga bwe nkugambye agibba nakola ki no you canceling on system olina agamba bagenda okubuuza ku system omutegesi wa conference nti tulabe oyina amanya ABC de ngamba oyo simumanyi temubasasula simuyina enelist gye naba wataliimu ne bakukansolinga oba bakutuuka ku paperwork baba akakuwa visa nga paperwork ziringa 3 ezakagenda zifaanagana n'ezo anti bisobola butafaanagana naye nga invitation emu oli akyusa butamanya ngamba kati waliwo agent n'akwata bank statement ng'efaanagana n'eyange n'akwata ekintu nga kifaanana n'ekyange like ng'akutte ebyange n'abikola photocopy just najjawo ki linnya n'akwata n'abantu bana kwegamba n'agaba visa agenda otunulaga iye ono wa mawulire paperwork ifaanana ono omusawo paperwork ifaanana n'omusawo kituufu nti paperwork ebintu ebyo bizibu kubanga nti bank statement ebisobola kufaanana buli muntu abeera n'account number ye kati bw'oba jasayo bokoze forgery anti ayinza okugenda n'ajjawo ennamba ennamba account naye nga digiti za ssente zezimu zagererako ku kisaala zezimu essaawa y'emu kubanga mugundi bank statement eyo era ina bingi byesobola okwawukamu bweba bwe biirayo oba okoze forgery kati lwaki okola ekyo ekintu ekyo ate tewali abafere ng'ola bw'asobola okuwoleza photocopy ya gundi agamba sijja kwekooya toleta bank statement yo gireke kyalibadde kituufu bw'oba osobola nga bagenda kusaba ebintu ebitunulemu nawe nga wooli nga mubiteekayo nga biteekayo biyitemu tola mukulu wanga osobola kubituuka okutuukawo mukulu wa of tola nsimanyi luzungu era ndi mukulu soma mmanya gekika ekyenjawulo naye bwe bansindikira email wano nga ya luzungu nga lukalubye nga njijjanga mugasoma kati bwasoma bamanyi osoma bino tebirina makulu nomuga somanga bwonzevuunulira oluusi wajjawo email nga yakujjuza kale kankujjulize ojjuzaki ng'olina okubijjuza era nze ojja nongamba nti kati bagambye entebe oyagala esweta oba esweta gy'oyina ekunyumira noteekawo nti yesi ennyumira nga nkugamba tojjuzaawo nze tennyumira kuba ennyiga era kizibu omuntu okujjuliza oba foomu information erina okuva mu ggwe obanga alina details nti alina copy ya passport yange nzijjuzaamu ebintu ebibyo byennyini naye bitasobola kumalaga kujjuza mba kuwadi info form katugambe immigration ate oli akujjuza alina okuba nga abuuza ggwe amanya ga jjajjaawo kino nkikujjulize date of birth ya mwana wo bebityo ng'ebyo katonda ffe yatuyamba buyambi kuba kati omuntu tetwalina nnyo kyaddi oba olina okutunula mu paperwork gwakoledde n'otunula bank kati bank statement ezo ziba trick ennyo bw'oba kale ekyo tetugendagendayo munda nnyo tukireke naye nga ziba kubanga nkwata bank statement yange nenjikuwa ate oli najja n'ogimuwa kiba kati bank statement tebamala gagigaba bwe batyo katugambe gwe bw'oba ompadde owadde omuntu bank statement olina ogiweerako n'ebbaluwa eraga n'osayinga n'okusayinga ebiseera ebisinga n'oteekako ne kopi ya passport yoba yanangamu ntiyo noga omuntu oyo ngenda kumufinansinga ngenda kumufinansinga mu lugendo lwo lwonna oba muwadde sente zenkana omuwako ebbaluwa oba mutabani wange oba mukwano gwange oba mukozi wange n'ateekako ebbaluwa ne fotokopi ya passport yoba ya national ID n'asayininga nako bwe batali nsayiningeko tebagiconsideringa ebiseera ebisinga bw'omuwa bank statement oba agisayiningako wansi n'oddamu n'ogisayiningako yennyini lwaki abannayuganda tulowooza nti paperwork muzibu era si mwangu okubanga olina okubamala kumanya baki bano kyebaagala buli nsi gy'ogendamu balina polisi zaabwe balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe mulimu ensi gy'ogenda ogendamu bw'onootwalayo bank statement bajja kuba butereevu mu banka bagambe nti etwagalako kopi ya bank statement eno mu bituweereze bagenda okuwa kiringa kintu kirala nnyo awo mu visa oba ovuddemu ezimwenda zina access y'okuyingira mu akawunti yo mu banka ezimu basayininga nabo consent letter basayininga consent nabo nti singa nfuna gundi bweti ompa details osobola okuyingira mu akawunti ye butereevu mulimu ezimu embassy zasayininga teguba musango kasita mugenda ne banka ne musayininga nti oli kyayagala okulaba balance aliko lwaki omanya account efuna yange banka emu eri Uganda siyagyogerako yasayininga consent neki ne Canadian consulate kasita bakuwandiikira ebbaluwa recommendation eva mu banka nti towayiriza siwayiriza nyogere Kenya ya banka kati bw'ogenda wayiriza Canada no ensi ezimu
kati banka wewe ku recommendinga eteekako ne balance gwina ku account ngamba ono client waffe era nibo mwandike balwa ne bateekako nti inawo sente ngwenso ne bank statement kweri kati abamu basaininga nabo consent nti basobola okuyingira mu account yo watonyingidde personally nainga basaininga neera personally yange era mbanje kuwadde oba okisojinge obutuufu ofune proof oba ojuza visa nawe wenyine waliwo osaininga okukkiriza nti baba balina information endala gye beetaaga basobola ogifuna gwosaininga consent letter jukira ati kugolyekana kubako consent letter gyosaininga ebyo byonna bibaamu lwakuba bamulonde batono ababisoma bwe tuba twagadde kati gwe nosaininga bwe tuba twagadde katugamba ogenda okuverifyinga empapula zo kati gwe nosaininga consent letter wansi awo dati bwakyagala bajja kukwera quiz bank nti mulikole ki kubanga osaininze already wasaininze bwe tokimanyi osaininze consent letter biki byosaininze adrof nga tuvuddeyo visa kasibire bategedde oyina ekyakyoyo okukakanya nga tulawo ekintu kyetuba tugamba ekirala omuntu agenda n'abeera Uganda eyo ng'ala kutambula kati ng'alaba n'oli n'amugamba nti ogenda e Canada kyetaagisa ki n'amugamba tiketi eri $8,000,000 visa eri $8,000,000 si 16 ezo Canada $16,000 nzijjawa naye bwayetunulwamu ati alinawo obukadde 5 nagamba ngenze nki Canada naye nga ebiseera ebisinga oba mu America oba Europe oba wa ekintu ekiriwo nti bugenda tuukira omuntu oyo ogerena si buli omu nze abantu bangi baali bantuukiridde batuuka eyo yonna oli n'atuuka ne bamugamba genda kwa Adolf tuwulira ayina ngeri gy'akolamu enjawulo era nga kituufu abantu abo abamu abantuukirira bwegenda kwesanga nga bali Bulaaya osobola okuba nga oli awo ng'olinawo olusi poloti olusi olina mukadde wo oba mukwano gwo asobola okuwa sente nga omaze okufuna visa naye ng'olinawo ezitandika gamba olinawo 2.3 nemutandika nemusasula invitation nemusasula bank statement nemufuna bank statement eyo noyisaisako ku account ku sente nemukola paperwork neka ndivenga tetwafuna mukisa kugira bino kulwenso kuba tetwalina gundi anti kati kuba ffe twali miwunyo gyaffe no kati naawe ebintu ebyo byonna byaliko era mugo walinako bank statement walinako paperwork njali saategeera ebintu byonna byaliko ebyangu bimanyi byonna byaliko wakoko tofaayo okumanya biki byekuteereddeyo nze nalinga mumyekweko gyange naye nga byonna bank statement yo twagiteeka yaliko baagiteekako buli kimu kyonna kyaliko wakoko tofaayo kubiraba naye nga buli kimu kyaliko nze nali ku kintu kimu nfulumye nziruse naye nga buli kimu kyaliko bank statement yaliko era nongera okwebaza gavumenti ya Canada yebale kutwaniriza yeyaniriza abantu kituufu yebale kutukuuma era bw'otuuka wano teri ba police control teriyo mpozi ng'oli mumenyi w'amateeka wano otambula nga bw'oyagala terimanya ate ngudde mu kiddo poliisi eyimiriza abatalina biwandiiko kimanya aido oba biki wano otambula teringa Europe ensi ezimu babeera bayiga olaba poliisi otuuka ne Kampala nga weekanga ku street wano otambula kasitenta ensasula n'osasula entambula yo naye si ya buseere nnyo n'osasula tiketi yo n'oba nga ne tiketi yo teina bagenda kusanga ku controlling oba bakwate wano irigo osobola okubeerawo nga tolina mpapula emyaka nze kagundi kange kano ka Play Store kalaba kakano era olugenda entambika tata oluusi oteekako omwezi n'oyewonya ate wano njakako nako kabenga tekulika sente oteekako omwezi n'otambula Toronto yonna ogimalako twebaza nnyo gavumenti ya Canada n'abagiddukanya ne Canada ne bacanadian abategeka ensi eno abali ku ttaba nannyini ttaka lino tubebaza nnyo mwebale kutatugoba nga tuzze tudduka mwebale kutudumya ne mutuwa olwendo lw'amazzi okitegedde ne bannansi abawo omusolo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga waffe gye tuva tebiba birungi kubanga bw'oba odduka ng'embwa eggoba n'oddukira ewa neighbor ate naye n'akugoba kiruma oba osigaza kwetta ogenda kukwesula mu nnyanja so bwe mutwaniriza bambi ne mutubudaabuda nti kati wano wotuuse katukubike oluja n'empewo funa ekiwero weebike bw'omala okwetereza nti ate sizza ekikointi kiki nti ate munnange enkuba ebadde etwala ennyumba nenziruka mbadde envuziruke nengwa mu mpologoma nti kakati noomanyi nti kale tukuwadde akabanja wali mukibira kiikiri genda oteme emiti wezimbire ki ennyumba ku musumeni gwogwo ng'ozimba kayumbako ng'otandika tebulamu buki bupya so nammwe tubeebaza nnyo bannaffe nammwe ate munnaffe betusanga eno kubanga eno tujja tetulina betumanyi n'ogwo eno gw'osanzeyo nga munnayuganda n'abaate wa luganda lwo yakubegeraga oliridda walwanze nasuze eno swasikacwano eyo gy'oli bambi oluusi mwegwiddeko mu conference oluusi ogenze kola volontaringa oluusi ogenze mu barbecue mu community gundi barbecue
nemwegwako misimu nemuzifuna olugana kati nsebo nziyinza okulowooza nina gwe nali mmanye abantu bangi nye kituufu kati oyinza ogamba ndina bwe nali bw'otuuka eno community gyagale community gyagale beeramu ku bantu bakuwa amagezi kino kikola bwe kino n'olwala abantu beno munnaye lwakuba nti gavumenti ekujjanjaba naye oyinza okufiirwa omuntu wo tolina bwolinnya kuddayo omuzinka tolina muntu akujja akukugumya mulayo munnaye olina okubabeeramu bannayuganda bebaffe olina okubabeeramu banyiiza naye ate basanyusa bebaffe ekituufu abannayuganda ffenna abantu bonna mu nsi yonna community abanaganda ojja kusanga abanaganda bo boogera nga bwetwogera nabo bagamba abanaganda bakola bweta n'abanigeria n'abaani bonna kiri mu buli bantu bonna kyonna so kulinga kulima kumenya naye tuma n'olya so bannaye tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala njagala kubanga nkoma wano olunaddako program eneddako twaga tutegere bulaaya kyeki kasooke tubabule kano kokka abantu abaagala okujja eno waliwo oli amanyinga nze saaso manyi Canada ngenda kola ki oba saaso nze ndi wa P3 naye wano kawungeera primary school kati wano tukola n'abachina nga bwagamba good morning kumakya tamanyi kiddako liko mu afternoon nga ye kasita supervisor amugamba mu China bwaba afunye chance n'asanga supervisor ba mu Spanish ayoga Spanish oba mu nsi we waabwe n'amulagira nti wano okola ABCD naye gakyakola kubanga nti kyemanyi nti wano oluzungu basomesa bwereere oluzungu lwa bwereere wano okusoma Canada kasoyingira Canada naye nga tekikugaana okujja kasobo ina maanyi go ina sente zo wano Canada oyingirawo ekyo oluzungu tekikugaana togenda ku interview ekisooka wali ng'osaba visa tebakulabako ate ne wali bootuuka wali ng'oyingira ne bwoba toyogera wano ng'oyingira Canada nga oyogera Luganda ganje ga translator nga bamuteeka ku simu kati nze onaaze kuki ng'oyogera mbadde nze ku conference ya byabulimi etisasika echwani nze kati waluzungu lwe nalaba mu firimu ne ndukoppa mwe natuuka ali ku immigration wano ng'oyingira lwe nakozesa nali yambuuza nga hello konze hi where are you going konze I'm going to Canada yes to do what to attend conference ekyo saakyogenda namuga Canada what your name konze my name is Kaoya Fadi na checking where are you come sleep where are you come sleeping where are you going to sleep chogambi where are you come sleeping konze you sleeping somewhere naye wano nebo watomanyi luzungu togwamu manyi oluzungu osobola okusomera oluzungu naye kati omanyi lwenfuuwa omanyi lwenfuuwa kati luli najja Ottawa njita Ottawa kati njita Orawa wano oluzungu wasomesa bwereere kasita oyingira mu system kasita oyingira mu system jukira ali bw'otuuka wano ebintu bikyuka oze conference noba togenze eyo efuuka munoonyi wa budamu kyekyokufuula kyoli kubanga bw'ojjano n'osigaza visa yo n'otewaayo ogamba awaayo kambeere munoonyi wa budamu awutandikira ekipya kubanga buba tuweewadde eyo ate wano tebakaka tekukiza kukola wano bw'oba oze ku atendinga conference visa ekuleeta wano tokizibwa kukola atendinga conference yo oddeyo kubanga wano olina okusaba bw'okyuka wano bikyuka olina okusaba amateeka ga wano gendera ku mateeka ga wano kyegagamba kirala kiriwo nti waliwo abantu bendabye nga batuuse e Canada wano nga tebalina sente nga zitwogeddeko obukadde 2 bukadde bumeka n'atuuka nga wa mutima mulungi n'afuna omulimu n'asasula ofiisi ebemukoleddeko naye nga tezimala galabika buli wamu osobola okujja nga oli mwana muto wali ofuwa wasevingako miliyoni sajja kubidde mu bufumbo yakwetta oyagala kuvaayo sikiwagira kuva mu bufumbo naye nga boli awo embeera sikiwagira oli ku mobile money sente toziraba oliwo okola mukulwadula kino sikiwagira domestic violence ya Uganda nyingi nnyo kubanga amakabuli ensi buli weeberamu obwavu mubeeramu domestic violence omusajja bamusabye gundi n'akuba omukazi akusabye akamera n'akuba kati nze kikulu mwannyinazo okufiira mu bufumbo vaayo wano osobola okutuukawo kasita otuuka ku muntu omutuufu omuntu ajja kugamba at least bakola ezitandikako bya paperwork visa sente ezo z'owaayo tezidda jjukira nti akuwa gundi ya conference invitation takuddiza wadde ekikumi ate oli bwajja nga alina invitation ye bw'ojja giinaawo osobodde okusasula visa fee yontwalo kati w'655 kubanga ziba $185 Canadian then ne wao za paperwork ezo obitandikirwako empapula marriage certificate oba teriiwo biki ebyo bikinge nga bwe biri esobola kunyonyola wano kubanga buli muntu tuba tumanyi nti obwana byo tebisi byakukola bukozi kati ezo sente singa oba oziyina ne mutiisa n'omuntu agamba bw'olutuuka e Canada olinsasula oba nti olina n'agamba nze nawe ploti yange kasita nfuna visa
Eiza tugitunda ne tukusasula ekikulu babaagala visa. Ninawo mama wange ina kibanja, mama wange ajja kumpa sente. Oba bwentuke eri kasitago ote naye nga ajjukira obusente zosooka y'okuteeka yeezo kubanga sizijja kwa milioni 10 tezijja kwa 8 yo sokuteeka milioni wakati wa 2.4 awakati awo n'ogezesa n'olaba kubanga ajjukira botaddeyo milioni zo 3 omanyezo bwe bate bakuwadde tebagenda kuddiza kubanga mama yange bwe mukola appeal ofuna omukisa neziyitamu n'ofuna visa kiba kirungi nnyo omanyi ojja kukola ki bwe totya nti oba asoogera luzungu oba sikyo leka sooka omuntu singa wamuma visa akola appeal kisinziira ye bwobanga temubyo tebakuteeremu ofoja bagamba osobola okukola appeal osobola okukola appeal n'oddamu n'okola appeal n'oddamu n'osaba meeting Okay. Osobola okukola appeal soko bongere enamba tusiibule enamba yange eri 07 plus 256 701622698 bamita adrof mwesige bamote kwegali ate esimu tezikyayimba gukiteeka butesi wali mobile money kuleetera amanya g'omuntu gonna eteri mbukuusa teri muki mutawanye nnyo ng'oli ku nsonga njagala kubanga mbasibula temwerabira conference ya January ya malnutrition ey'omu Gwokusatu egenda kubaayo ya Girl Child Empowerment ey'omu Gwokutaano mental health eya mulongo Nakato babiri waliyo ndala edisa Regina Saskatchewan eyo ngenda gikolaga wano waliyo conference endala ebbiri eziriyo nazo tujja kuzibabuulira tulabe ndako waliyo conference endala yino wano egenda kubeera Regina Saskatchewan Agro-Business Canada International 2020 Expo 2024 eriyo registration 235 eriyo mu August Regina nakuzo omwezi 2 mpaka nga 4 biro kitumugana mpaka kalango ajaka kuwa kalango n'omutegesi mukyala muna Uganda ojula Agro-Business Canada erinya ndivude muwongo ndina muno nenga yani mpise ngenda ko ne search kachwana ne search tujja kubaayo mu gwa 8 next year tujja kubaayo kuntwala Regina tujja kubaayo kubanga mu kintu kino bagita Agro-Business Canada International Expo 2024 eriyo mu gwa 8 enaku z'omwezi 2 nga napaka so no mulimi w'ennyaanya w'omukyala so okujja nayiga ebintu bino nayo jeri registration ngoze ko exhibitors $3 za Canada 5 deni bojanga aza kwatendinga $3 exhibitor yaliwa yazo okwolesa olese embugo olese ensujuzo olese nadala bino bi craft Uganda waliwo bayina ensujju nga yakulanga ensaweti osolo gireta n'ogyolesa oba oyina ennume yende kasita oba osolo giteeka ku nyonyi n'ogireta wadde otya bannange anti muwolesa bibolesa tulina zirugazu ziruyenje zirusiina anti ku exhibition bibalaga oba oleta bifaananyi byayo oba oleta video yayo naye ng'olina okubalaga ogiriisa otya ogifeedinga otya tulinayo okoko obunyolo bubiika amajemi ebikumi ebyo kabwe kati ne kabiika situita katugambe buli muntu wabeera ekintu ekyo wakiyita kati fe twereeta oloozi banku kontolo bunyolo zibanyolo neda tulinawo enganda mu Buganda tulinawo okoko obunyolo obukoko obunyolo buba butini bwe butini ekyo kyonkiwakanya ate fe tulina bwe tubuyita tuyita obutemankonge dasi tetulina kyetubuna eminga oba nti buva gindi no kati nga bwola byente enkolomojjo zo tuzimanyi zibeera n'ebbango ziri kula yazo kolomojjo nina kali akako kanyolo kava mu nyolo eyo kaita bwetu tiyo banne kali n'omwana obuli yo obukoka ate banne bulabirira abaana kabika ejjibooli lya butekakoma bukazi bukoko bugando bukazi bulungi nnyo bonna kizali waliyo conference endala nayo ngenda gibalagako wano nayo eriyo next tulina conference nga Bannayuganda bebategesi kyoba okola funa ennamba yawo bino biri ku mutimbagano si byange si byaki bya Bannayuganda banaffe kubanga batwesiga ffe tubanoonyeza baki abagenda okukwatira ezo kati conference waliyo n'endala wano ngenda kuwogeza umuntu abadde azoogedde naye nga conference emu esigadde wano gye ngenda okubabuulira naye eriyo mu gwa 6 next year nga bonoonya conference eyo njagala kubagamba gwe ng'oli bweru wa ggwanga oyagala kutandika kukolera waka mikono gyaffe aba www.d-flax.com mukwano gwaffe babeera bakugamba ekintu kimu kyokka genda ku website otekemu www.d-flax.com obeere ng'obeefunira oyige engeri bw'okolera ewaka oyinza nogera ku Facebook yaabwe eyitibwa DNK digital bagita digital what kanjirabe wano osobola okuba nga okola ki ngo atendinga ate mukwano gwaffe beekwate
munnange mwe abali ku kyeyo winter egenda kujja ensonga zijja kuba mu ndala mukko ku winter nammwe mukimanyi so mukwano gwange bagiyita DNK metro asi yeyo eno ya DNK Facebook yaabwe ne YouTube yaabwe agenda yawo ne ku TikTok DNK ojja kuba obafuna bulungi nnyo ddala so tosuula omukisa gwego conference ogirabye International Empowerment Conference on oluzungu health and medical oluzungu no sibiraba nti nzalaba kankusomere kuba oluzungu nalusoma eyitibwa International Empowerment Conference on Health and Medical Sector. Yeah. So weda uko bigura utonati mbali nokuteka kwa oluzungu kati nebaza government ya Canada empado oluzungu ogenda kulusoma oluzungu lwabwerere balusomesa bwerere so kamina toinazo sasula ogenda kaswingira system nomanyi kati ndi wa tab kirungi nnyo era katompa baluwa ninoonya nnyo bantu bakusomeremu so mikwano gyaffe njaga kubanga tubasibulira wano mwenna tubaagala nnyo abasinzira gye musinzira katubeerekereze mwenna ate tujja kuba tukwatagana tukomawo tugende tulabe kutudde ku Bulaaya tulabe Bulaaya yaliwa okomawo otya abasajja baali bantika bantu ali Kongo balemesa ntyo kuntike oli France olwo awo ndi Holland nga bamutikka nasatira nga bampadde akapapula ndikaka nokutwala Kongo naye we nsatirira nga munange omukongo omuba amaze okutuuka anti nange nalina iso omukongo so mpona ntyo kundipotinga Kongo ebyo byonna tugenda bimanya omusajja wuno atambudde mu nsi ajja tuwulya success yagifunyewa afunye iki wakati wali obulamu bwe kati buliwa tulabe kuba bangi babulaye basala bangi bagifunamu so twagala obbagala nammwe nja kutumira ku mukulu Robert Kyagulanyi Sentamu His Excellency Bob Wine nja kutumira ku Lubongoya nja kutumira ku General Katumba Wamala oyo nno we waffe sese eyo sese we tuli amasinya kuba ye munnange tamanyi newe mba mimunyo taddukirira newe naye azaala ekibi omunoboza omwana nga mubbi asigala wuwo naye so njaga kubanga mbatumirako mwenna abatulaba bali struggle mbatumiddeko wana struggle mwenna n'abada Uganda okuba mu Uganda nagwo mulimu mulala obanga asasulwa mwenna mbabuzaako bannange kano ke kasembayo abasumba mulekeraawo okubba ndiga ekisembayo ddala abasumba mulekeraawo okubba endiga nina obujulizi okirabira wano esente eziweebwayo zonna service olugwa nga bazanjula nga zigenda ku account era babazimanyi abagoberezi bonna babazimanyi osule bulungi amin. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business.